Basically tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxod Junior kuma nti weekumira wano ane tutambula ffenna mpola mpola oli waddemu okukuma nti osubscribinga mwana wa maama gwe yasubscribinga naawe atanaba nkugamba subscribinga tubere nti tutambula ffenna olunaku lwali tukuleetedde Barbie kwogattane mukyala Bebe kulu amanyikiddwa nga Zuena Barbie Kyagulanyi ne Zuena yadde nga baba baabwe okuli Bobi Wine ne Bebe Cool kuva dda balina entalo ezigenda mu maaso bazijja mu kuyimba ne bazitambuza paka wetwogera mu byobufuzi era nga entalo zaabwe zino ziri so deadly nti buli kaseera zigenda zeeyongera. Zino entalo zaleeta n'abawagizi okuba nti bazingiramu era abawagizi ba Bobi Wine ne Bebe Cool bwe beesanga babula kwegwa mu malaka balwanagana naye ng'ate abakyala bano waliwo ekintu kye baagala otulaga ekyenjawulo nga twakalaba ebifaananyi bya Solomon Kyagulanyi Mr. Kampala mutabanyi wa Bobi Wine kugata ne mutabanyi wa Bebe Cool ngono bola amanyikiddwa nga Alpha Theory nga Billy King obanga babipostinga ku social media twakitegeddeko nti Zuena ne Barbie waliwo ekintu kye bagenda okukola mu maaso nga si kirala wabula ye family party ey'abaana baabwe. Zuena ne Barbie bagenze mu maaso nga baagala okugyawo obutakkaanya obuli wakati wa baba baabwe era nga kino basooka kiyisa mu baana nti abaana bo baabaleka okuba nti bakwatagana era bano bonna babadde bavuganga abaana baabwe nga ne beemiitinga mpolampola ne bagenda mu outing ne beekyalirako mpolampola era recently twakalaba ebifaananyi nga Alpha kugata ne Kampala bali mu swimming pool bawuga kugata n'okuba nti bakirinze bonna. Kino no kyaleeta ebigambo bingi nnyo ku social media n'okuba nti abantu bangi bayogera ebikankana naye ng'ate olunaku lwali twakitegerekero nti Barbie Kyagulanyi kugata ne Zuena bali mu kutegeka kabaga ka family party family ya Kyagulanyi eteekateeka okuba nti emiitinga ne family ya Moses Sali Kyagulanyi Robert Center mu Lubereta Tembo amanyikiddwa nga Bobi Wine family ye eteekateeka kuba nti emiitinga neya Bebe Cool nga banono abagenda abakikulembeddemu si balala wabula be bakyala ababiri mu maka oba abakyala bano ababiri okuli Barbie kugata ne Zuena. Kana akabaga bakategese nga k'abaana kuba nti bamanyagana okuba nti bongera okubeera bonna nga bagamba nti abaana tebalina problem yonna. Then ekibuuzo kiri nti embaga wano esobola okubeerako abakyala boka nga abaami tebaliiwo wano nno bwe tugambira nti kafuuye ddala either Bebe Cool ne Bobi Wine balina okubeera nga babeerawo oba omu ku balina okuba nga abeerawo naye ng'ate kyemanyi kino kiyinza okuba nti kigenda kugatta bonna abasajja n'abaami era nga mu nteekateeka eno tetunabategeera bulungi bano bonna be bagenda kusinkanira either oba magere oba ekiwaatule because tetunaba kumanya bulungi naye ng'ate enteekateeka zigenda mu maaso. Barbie Kyagulanyi ne Zuena bagambye abaana balina okuba nti bamiitinga ne boogera era nga balina bakolerawo kapate nga bo abaana ba Bebe Cool babeere nga bazanya n'aba Bobi Wine mpolampola era bayongere okuba nti bemanya n'okuba nti bakulira wamu bamanye nti ba Luganda. Kino nno kiyinza okuba nti abakyala bano bali mugezaako okukola akatego kuba nti baleeta abasajja oba baleeta abasajja okuba nti balikonseeringa because sisuubira nti Barbie bw'anaatuuka n'abaana be ewa Bebe Cool ajja kuvaawo oba Bebe Cool ne Zuena banaatwala abaana ewa Bobi Wine eri side za magere bwe banaatuuka Bobi Wine ajja kuvaawo. Kino kiraga nti bano ababiri bagala kuba nti bamalawo obutakkaanya obuli wakati waabwe. Kyaddaaki twagenze okulaba nga yadde entalo zigenda mu maaso people power versus silent majority kino nno abaana kiraga nti kibakwatako kuba twalaba Alpha ne Mr. Kampala nga bakwatagana now twakitegeddeko nti Barbie kugata ne Zuena bakola kabaga kuba nti bamiitinga akabaga kano tusuubirako Bebe Cool ne Bobi Wine abasinga bakitunulidde nti bano abakyala bagala kugezaako kuba nti bamalawo obutakkaanya obuli wakati wa baami baabwe nga bayise mu baana so
ekibuzo kiri nti osuubira Bobi Wine ne Bebe we bari reconcilinga kina kye kigata ku nsi yaffe Uganda, especially mu byobufuzi kogatane mu kuyimba. Oliwaddemu okuba nti oleka opinion yawo mu comment section ne tuba nti tukwatagana mpola mpola. Amanya n'eddoboozi nsikadde Ntambi Kimso. Follow us on Facebook Uganda Mukamooli page jeri. Ate oliwaddemu okuba nti onfollowinga ku Twitter nkosa Kimso 16 ne ku Facebook nkosa Ntambi Kimso. Bye bye for now.